Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama asobole tuteekako ekisa nga tugabana emmere y'omwoyo ku ssaawa eno ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere. Era nsuubira n'obubaka bwa leero oba oliawo buyinza okubaako gwe buyamba eyo omuntu ow'omunda okwongera okukula, okwongera buli omu okumanya Katonda we, buli omu nga kinnoomu okumanya Katonda waffe eyatutonda, buli omu nga kinnoomu okumanya Katonda, buli omu nga kinnoomu ne yeetegerera Katonda. Kikulu nnyo, kikulu nnyo. Era kye ngenda okwogerako Bayibuli mu kitabo kya Matayo chapter 6 verse 33 etugamba mu bintu byonna tusooke kunoonya bwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja twongerwako, bijja tuweebwa, nga kitegeeza ebyo byonna ebirala ebitwala omutima gwaffe, ebirowoozo, amaanyi gaffe, tunoonye obwakabaka bwa Katonda okusooka, byonna Mukama atugamba bijja twongerwako, bijja tuweebwa. Ekyo kiri Matayo chapter 6 verse 33. Buli omu nga kinnoomu alina okunoonya Katonda nga kinnoomu. Weewaawo tuyinza okusaba ng'ekkanisa oba nga gurupu nga tuli bangi naye buli omu buvunaanyizibwa bwe okwetegeerera Katonda, kuba buli omu ajja kumirira mu maaso ga Katonda, buli omu nga kinnoomu. Ate era Katonda wabaawo omukisa agukuweereza ggwe nga kinnoomu oba ggwe n'ennyumba yo, naye nga okutegeera Katonda oba obulokozi bwa muntu omu kinnoomu. Era ekisookerwako tusooka na kuwulira mu mutima gwaffe nga Mwoyo Mutukuvu atukubiriza tugende eri Mukama. Oluusi olina w'oyise nga babuulira enjiri ne bagamba ayagala okulokoka jangu, naye n'owulira nga Sitaani akugamba togenda, abantu bajja kukulaba, oluusi waliwo n'abakumanyi, naye n'oyimirira n'osalawo n'omutima gwo n'ogaana nedda kanswaze Sitaani kaŋŋende njatule nti ndokose. Awo abasinga bwe tutandikira okutwala ekigere ekisooka okutambula okugenda okumanya Katonda. Ekyo we kivaako bwe tumala okuwayo obulamu bwaffe ne tutandika okweyawula ku makubo g'ensi. Amakubo ge tubaddemu luli nga tetunnalokoka, tutandika okugenda nga tugeeyawulako mpola mpola, nga tulwanyisa omulabe, nga tulwanyisa ebikemo bitugamba genda eno, nga butandika okubeerawo olutalo munda mu mutima gwaffe. Olina ekyoyo ekigamba kukola kiri, ate omanyi Mukama agamba kirala, kati newabeerawo olutalo olwo tuba nga tulina ebifo bye tutakyagendamu, waliwo emikwano oluusi egituvaako, naye nga byonna lwa bulungi bwa Katonda, lwa bulungi bwa kulokola myoyo gyaffe. Oluvaawo tutandika okufuna enjawulo, enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Olw'ebyo ebintu bye tweyawuddemu tutandika okuwulira essanyu n'emirembe bye tutaayina, tutandika okuwulira essanyu n'emirembe bye twali tutayina. Kyova olaba abantu abamu bagamba abalokole balina emirembe, balina essanyu. Kwegamba abantu balaba nga waliwoko enjawulo, abantu bangi balaba nga waliwoko enjawulo, era bangi bawa obujulizi ne bagamba weewaawo abalokole tumanyi bakola kino ate tebakola nakiri. Era waliwo olutuuka n'omuntu kyoti okukola n'ogaa naye bamumanyi ndi mulokole siyinza kukola kino. Obulamu bwaffe butandika okugenda nga bukyuka. Olwo tutandika okugenda nga tufuna obumanyirivu ku Katonda, kuba mu mutima gwaffe tumanya Katonda ngamba kino. Mu buli kimu, mu buli mbeera wonna w'obeera n'obeera ng'omanya kati mu kaseera kano Mukama ngamba kukola kino. Mukama teyali yagadde mbeere mu kifo kino, yali yagadde mbeere wali, teyali yagadde njogere kino, yali yagadde nzize mu bantu maanyi mbalage kwagala, ebintu weebityo. Eyo olutalo lubeera mu mitima gyaffe mpola mpola, kubanga gye tweyongera okusembera Katonda, okutambula nga tudda eri Katonda, okweyawula ku bintu by'ensi eno, gye tweyongera okulaba ennyo n'okuwulira n'okutegeera Katonda. Kubanga luli nga tukyali mu nsi, nga n'oba olina ky'ogenda okukola tewali mu mutima kikuwaliriza gamba nti ky'ogenda okukola kikyamu, ng'oba kunywa mwenge oba buli kimu ng'okikola bukozi. Naye bw'omala okukkiriza Yesu Kristo, munda mu gwe wabaawo ekitandika okukuwaliriza tokola kino, togenda bw'oti, tokola bw'oti. Kati ebyo luli tubadde tetubiraba. Kyenva ngamba gy'okoma okusembera Mukama otandika okulaba
amaaso gaffe gagenda gabikuka nga tutandika okulaba ebintu n'okuwulira mu mutima gaffe ebintu eby'enjawulo n'okwawula n'okwongera okwawula ekituufu n'ekitali kituufu. Katonda ffenna yatuwa okusalawo mu mitima gyaffe. Omuntu osobola okusalawo okugoberera Katonda, osobola okusalawo okugaana. Okusalawo yakutuwa mu mitima gyaffe kubanga ayagala buli ajja gy'ali abe ng'akisazeewo mu mutima gwe omugoberera nga tebamukase, ng'asazeewo. Olwo Mukama amuwengule ku lunaku olusembayo kubanga ye yasalawo n'omutima gwe agoberere Mukama. Yasalawo n'omutima gwe agoberere ekkubo ettuufu ery'amazima eritwala mu bulamu, obulamu obw'emirembe n'emirembe, obulamu obutaggwaawo. Ate bwe tumala okulokoka, eyo eba entandikwa ey'okutambula olugendo lwaffe ne Mukama. So siga nti bwe tumala okulokoka eno gye tuzze ate olugendo lwangu nnyo. Nedda, tujjukire ne mu Bayibuli abaana ba Katonda bwe baali nga bakyali, bwe tusoma mu kitabo kya Exodus, bwe baali nga bakyali mu busibe, mu Exodus mu busibe, olaba nti eri baali basibe nga bakyali ku njegere. Naye olaba mu kitabo kya ate nga tuvudde ku Exodus, olaba we baabeerera Babiloni nga bavudde eri mu busibe. We baabeerera Babiloni baali bavudde mu busibe nga Mukama abanunudde, nga bavudde ewa Falaawo, naye ng'ate gye bazze yo ate nga bali mu buwambe. Ng'enjawulo nti eri baali mu busibe nga bali ku njegere ewa Falaawo, naye ate eno gye bajja yo e Babiloni baali ng'abalina emirembe, naye nga nayo tewaali mirembe kuba te yo waaliyo etteeka. Eri ewa Falaawo baali mu busibe, kati ate bwe bajja eno mu Babiloni yo waaliyo etteeka, ng'etteeka liragira nti omukulembeze Nebukadineza ng'ayisa etteeka nti omuntu yenna alina okusinza Katonda oyo wa Nebukadineza. Kati olaba nti eri baali mu busibe, kati ate eno buwambe, etteeka eri balina okusinza Katonda oyo. Kati nga weewaawo Katonda yabanunula eri, naye ng'ate ne wano we bali era olaba olutalo lukyagenda mu maaso, nga obusibe baabuvaamu naye nga tebalina ddembe lyabwe ng'omuntu avudde mu busibe kuba ate wano waaliwo etteeka. Etteeka nga liragira balina okusinza Katonda wa Nebukadineza. Kati ekyo kyakulabirako nti osobola okuba nga tulokose n'ova ku mize emikyamu n'olwana olutalo n'obaako ebintu bingi by'ogenda weekutulako n'ebirala ng'olutalo olukyalulwanyisa olabe ng'ova ne ku birala ne Mwoyo Mutukuvu ng'atuyambako. Naye nga weewaawo tuba tuvudde ku ebyo byonna neera mu mutima owulira nga wakyaliwo olutalo, bingi nnyo bye tuba twetaaga okumanya, era waba wakyaliwo obuwambe mu nsonda ez'enjawulo mu bulamu bwaffe, nga waliwo ebifo Sitaani bakyawambye, waliwo emize egikyatulemeddemu gye tugezaako okulwanyisa nga bwe tusaba Mukama agituggyemu, kuba ffe nga ffe tetulina busobozi wabula Mukama yekka yasobola otuggyako emize egyo. Ate olaba mu Exodus Mukama Katonda okugeza mu Exodus chapter 3 verse 4, Mukama Katonda yajjanga n'ayogera. Kati we tulabanga mu muliro, ekisiko ekyali kyako omuliro, burning bush, Mukama yajja, eddoboozi lye n'ayogera ne Musa, Mukama yajja. Naye ate we tulaba mu Revelations mu kitabo ky'okubikkulirwa chapter 4 verse 1 okutuuka ku 2, olaba nti Yokaana eddoboozi lyayogerera waggulu ne limugamba jangu. Ate Yokaana ye yambuka waggulu, Mukama omuwa okubikkulirwa kuno, Mukama yamutwala waggulu mu mwoyo n'ayambuka waggulu. Ekyokuyiga ekiri wano nti we tumala okujja ne tuva eno mu busibe ne tulokoka, Mukama ayagala tumumanye, ayagala tufuuke abantu ab'omwoyo, olwo tulyoke tumumanye kubanga naye mwoyo. Kyovula mu Revelations Yokaana, ebyo byonna bye tula mu Revelations Yokaana okubifuna, Mukama yamutwala waggulu mu mwoyo n'amulaga ebyo byonna bye tulaba bye yawandiika. Ekyogerako mu kitabo kya Revelations chapter 4 okuva ku verse 1 paka verse 2 wonna, eddoboozi lyayogera waggulu ne limuyita Yokaana ajje ayambuke waggulu. Kati naffe tuba tumaze okukkiriza Yesu Kristo ne tulokoka, Mukama ayagala tukule mu mwoyo, olwo tulyoke tumumanye. Mu ndagaano enkadde Katonda ye yajja gye tuli n'atubuulira
nga tetunalokoka Mukama yajja oluggi yakonkona ku mutima gwo nobaako woyita ebabuulira enjiri oba nobaako kanisa gye wali ne babuulira ne bakuyita ojja olokoke naye bw'amala okuwa obulamu bwo kati ate Mukama ayagala ffe tujje gy'ali mu mwoyo tukule mu mwoyo kubanga ye mwoyo bwe tumala okukula mu mwoyo buli omu nga kinoomu olwo atandika otuwa okubikkulirwa olwo tulyoke tulabe ebyo ate ebisukkulumyeko kubanga tuba tetuli bantu ba mwoyo tubaako olutimbe oluzibye ku maaso gaffe kyekyo kyogerako mu 2 Corinthians chapter 3 verse 15 okutuuka ku 18 Mukama atugamba nti alaga nti olutimbe lubisse ku mitima gyaffe okuviira ddala mu biseera bya Musa we yasomeranga amateeka olutimbe lwalinga ku mitima gy'abantu nakati weeruli naye olaba mu 2 Corinthians chapter 3 verse 15 okutuuka ku 18 Mukama tulaga bwe tujja eri Yesu Kristo olwo olutimbe luggibwako ensonga lwaki we tuba tetunalokoka wowulira omuntu yenna ayogera ku Katonda oba kwegamba oba owulira oyagala kuwakana oba owulira oyagala namuwakanya oba kwegamba oba omuyombese ng'olaba ayogera ebintu ebitaliiyo ebitasoboka oba ogamba oba bano abalokole baabaki naye bwe tujja eri Yesu Kristo ekyo ekifo ekibisse ku maaso kivaawo Yesu Kristo yakiggyawo ne tutandika okutegeera ebintu bya Katonda eby'omwoyo ekyo kyekyogerako mu 2 Corinthians chapter 3 verse 15 okutuuka ku 18 bwe tujja ewa Yesu Kristo ekifu ekitubeera mu maaso b'olutimbe luvaawo olwo ne tulyoka tumanya ebintu by'omwoyo kubanga nga tulaba omubiri guno ne spiriti yaffe ne soul nayo nzijuvu nga wola omubiri ng'olina omukono amagulu amaaso ne spiriti yaffe nayo weeri naye kati Katonda okumumanya tulina okumanya spiriti yaffe